Frank Gashumba omu ku bannayuganda aboogera ku nsonga nga bwe zibeera zitambula mu ggwanga leero yeetendedde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga gw'azze Avuma Ntakera ebbanga eriyise. Frank Gashumba agambibwa nti tatera kulya ebigambo bye aludde nga talima kambugu ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era nga Gashumba ayogerera nnyo Katikkiro ebyakuno na kuli. Myaka nkaddiye nkuze omanyi gy'okoma okkula oli reflectinga ku bintu by'okoze myaka teri kirala myaka 14 n'omusozi si 14 naawe giringa nga meka nga 8 ekitegeera ndowooza so ino emyaka gyagamba egyo giki gije yes okwagalana n'okukolagana kye kisinga obukulu. Gashumba Emengo atuuseeyo ku nkya ya leero era ne yeesogga akafuko ne Katikkiro akatakkiriziddwa mu bannamawulire. Oluvannyuma lw'akafuko kano Gashumba ne Katikkiro beesozze ekisenge ekyawamu mwe bakubaganyiriza ebirowoozo era Gashumba mwasinzidde n'ategeeza nga ekimuleese Mengo kwe kwetonda olw'ebyo by'azze ayogera n'okuzaawo omukwano wakati we ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Ayina egende mu maaso n'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya n'otula n'ogamba vidiyo eno yalinze oba yali muntu muki yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali nsobi era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki neyeetonda kyekindeese wano sebo nakoma okujja wano oba 210 era waliwo n'olugero lw'ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Gashumba ategeezezza nti Ssaabasumba eyafa Cyprian Kisolwanga wamu n'omusumba w'e Masaka aliko kati Serverus Jjumba be bamukwabo abadde bamulaga ensobi gye yakola n'okumutegeeza n'okumusaba yeetonde. Nze nafunamu obutakwataga ne Katikkiro omulundi ogwo simuzzangako mu kamwa kange era Bishop Jjumba w'e Masaka yaŋŋamba muli bakatoliki ate muli bannabuddu ne Bishop yafa bambi Kisolwanga ne Judy Mbabali. Actually nze mbadde ne ku radio nga musiima olwa project ene y'emmwanyi okitegeera kyekyo lwakuba internet omuntu ajjayo akatambika emyaka 7 gwe nolowooza nti yakakoze eggulo bwe kityo bwe kiri. Njagala ondeetere akatambi emyaka 5 nga njogera Katikkiro nkuwa essaawa yange yiino $5 bodaboda 2 ekyulira ndowooza ekyulira ye Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nga bwakkiriza okwetonda kwa Gashumba kubanga okwetonda kikolwa kya buntu bulamu era Ssaabasajja akissaamu nnyo ekitiibwa. Ab'enju ya Tamale mirundi bazzeeko wano nabuulira Ssaabasajja nti bajja nangamba nti babaagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe gwe wennyini. Gashumba yeegasse ku famire y'omugenzi Tamale mirundi eyakeetonda gye buvuddeko olw'ebigambo by'omugenzi ebyavuulanga Obuganda ne Ssaabalamuzi wa Uganda Owiny Dollo eyeetonda naye olw'okuyisa olugaayo mu Kabaka.